yes, basically mpola mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya ne ddoboozi wa Mtantambi Jimso, Rich Boy Maxudi Jr. Bebe Cool, unfortunately according to the information yejofuna kitebezo okuba nti oba oli awo mutabanyi we amanyikiddwa nga Alan Hendrick Isali abadde ayitawo walina okukwata mami we Zuwena tamanyi Alan Hendrick Isali ye mutabanyi wa Bebe Cool omukulu oyo muvubuka oyo yamuzaala mu mama we mulala mpola mpola yakulira mukono eyo je Chameleone nagezako okuba nti yes ebintu bino bikwasaganya paka Bebe yasala okuba nti akomyawo omwana mu ttaano babadde ku birthday party mu niwabeerawo fire bonfire era nga Bebe Cool almost katasi mulula omukono bye tugenda okubatuusaako mpola mpola ogamba tekyali wange bambe webale kuba nti gyoli mukama yebale kuba nti akunkuumira n'ogamba nti yes n'agamba nti alina otambula naawe webale kutambula nange webale kunzikiririzaamu n'okuba nti ompa omukisa okuba nti nkuweereza mpola mpola omukutu guli gumu gwa Uganda mukama ngenda kusaba subscribing osobola okuba nti tutambula ffenna yes. And now, yabade Easter, yes, Easter Sunday, yabade birthday ya Zuwena, eranga oboliao, kapati obubaga bwagenze maaso n'okuba nti bukolebwa mu ffe ebyenjawulo basookeddemu basookera ku trip road trip eyali mu Western Uganda Bebe ne Zuwena ne basooka batalagaka Western Uganda mpola mpola yes road trip bagigenda I think on Friday yes ne bagendayo ku Friday ne bakomayo Kampala wano mpola mpola then on Saturday era ne basigala nga bakyaliyo Sunday ne bafuna akabaga awantu awamu then mubamu mami Zuwena beyabatasuubira nti oba oli abasobola okwapiaringa ku kabaga kano kwe kuli mutabanyiwe nfanfe mukwano gw'ennyo amanyikiddwa nga Alan Hendrick Isali wano nno Zuwena yabadde ne bakyalibe bonna abasinga obungi ne Bebe n'abeera ne bakyalibe wabula Alan Hendrick yasobodde okuba nti oba oli alabikako mpola mpola ku kabaga kano Zuwena yabadde takisuubira wano nno mukweyaniriza ewavudde obuzibu yes mukwaniriza wano Alan n'okuba nti alaba ku mami we kwe kwavudde obuzibu era nga whatever happened awo tetumanyi byasuuseewo naye nga ate kyabadde bwe kiti Zuwena yalabye Alan yabadde so surprised Alan n'aleeta haga anagiwa maama we ne bekwata mu kiwato bwe bati era ngenda kusaba producer wange otandika okuba nti oyisaawo ebifaananyi ebyo nti bwe yatuuse butunulira first picture eyo Alan yazze n'awa mami we hug mami Zuwena mpola mpola Zuwena was so excited olaba excitement yabadde mu kifaananyi ekyo tuba tukyali awo ne bekwata mu kiwato yes ne bekwata mu kiwato Alan ne Zuwena ne bekwata mu kiwato mpola mpola then ebyo n'ebifaananyi biraga oba essanyu biraga ssanyu photo interpretation eraga ssanyu however much era waliwo ababadde batandika okugamba nti omwana oyo atawako maama we katiibwa yadde amukwata mu kiwato amukwata eri waggulu amukwata wa ate nga maama we waagwani omwana ono taleeta ebizibu now waliwo ekifaananyi ekifulumye oba ekyafulumye at the same party nga Bebe Cool ayogera ne Alan when you see Bebe Cool's reaction mukindi kifaananyi tiyabadde nungi Bebe Cool's reaction mukindi ekifaananyi tiyabadde nungi era nga oba oli awo Bebe yabadde alina kyagezaako okugamba mutabanyi we ng'agamba nti Alan lwaki okwata botyo maamawo lwaki okwata botyo maamawo this photographic interpretation ekozinze chaos ku internet in that wabaddewo nga bagamba nti oba oli awo Bebe Cool yatandise okufunamu embeera ku Alan Hendrick Isali nga bagamba nti oba oli awo Alan kyakola si kirungi ekyokwata maama we n'atandika okuba nti amubuutikira now why omuntu alina kukwata atya omuntu yenna amusingako obukulu alina mukwata atya
ayina mukwata atya bino n'ebirala nja bikubuuza after here.